agenda kusula egamba nti munno mukabi si ye munno ddala. Sula egamba nti munno mukabi. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Agamba nti bw'onyumya ku kyalo mwavu oli ayinza okulowooza nti kyaliwo dda ku mirembe gy'abajjajjaffe Kintu n'Ennambi. Nedda nno mwattu kyajjo ly'abalamu nga Abacerupe bamaze n'okutuuka mu Buganda. Naye maama, engeri abantu b'oku kyalo kino gye beeyisangamu ne gye baakolangamu ebintu byabwe, ng'oyinza okulowooza nti waliwo eyakisimbuliza mu kyasa ky'ekkumi n'akisimba mu kyasa ky'amakumi 20. Ekyalo buyisi bw'omu si kufa ne mutabani we gye baava kyali kumpi n'enkulaakulana, anti nga n'emmotoka newankubadde zaali zikyali za munaganwa naye bazirabangako. Naye eno mu mwavu emmotoka zaali nantalabika ng'essavu ly'engabi. Lumu emmotoka Gaffe Mulago yajja ku kyalo ng'ereese abasawo okugema abaana endwadde zinnamotta. Nendyoka nkulabira emisinde abantu gye baatyekula. Abamu baddukanga kugenda kwerolera kyuma ekya muzungu, abandi nga bo badduka kuwona kibambulira na kutaasa bulamu. N'omwami w'ekyalo eyandiyambyeko okunnyonnyola abantu be, abasawo yabatwala Kirinnya Mutikkambu kubanga waliwo yali amubbiddeko nti okugema kuno kwali kuleeta kizaala ggumba. Kale nno okusinziira ku ndaba ye, okuzaala engeri gye kuli okuzuukira, abasawo yabagoberawo mangu bamuka ekyalo kye. Engeri ey'amancoolo omwami gye yalabangamu ebintu naye yayongera okuzza ekyalo emabega, anti okimanyi nti ekyennyanja okuvunda kisookera ku mutwe. Lwakwewuunya nno kyalo kino kulwawo okukulaakulana, naye mwanange enkulaakulana eteri ntegeke bulungi oluusi eyonoona obutonde. Ekyalo kino kyali kikyalinga Kajingo bwe yakiteekawo, nga kigimu nnyo. Kyali kirina ensuku ezigudde akaleka va ku zino ez'ennaku zino ezikanduka olw'ebiragalalagala bye bawa ebitooke, ate nga kyebulunguluddwa gaggaddewo ekibira ku njuyi zaakyo zonna ennya, anti nga bannaggwe edda abagula ebibira ne babisaanyaawo tebannajja. Era mwanange sajja basaanyaawo bibira bannange. Enkuba teyali yabbula mu kitundu, anti ng'ekibira kino kiyambako mu kutonnyesa enkuba. Ekibira kino kyekiri si kufa mu byagasimbaganira n'omusezi. Kati olw'enkuba ennyingi n'ettaka eggimu emmere gye baalimanga ng'ow'enjogera embi agiyita binyinyi, abantu ab'oku byalo ebirala ebyali byesuddeko akabanga ebyalina pereketya w'omusana baabanga beerya enkuta, ng'ab'oku mwavu emmere basindisa bigere era eyo gye baasakiranga emmere. Ekyalo kino ng'ebyalo mu Buganda ebisinga obungi bwe byali, kyalina oluzzi olunene lwe baatuuma Nnaalongo. Lwali lwa nsulo era ng'amazzi gaalwo gatukula bwe tukutuku, era ng'abataka abalumanyi obulungi bagambanga nti kasookanga lubaawo lwali terukalirangako. Oluzzi luno lwalina emizizo gyalwo mbu ng'omuwala eyabanga azizza omukono emabega yamalanga enzingu nnya nga talinnya ku luzzi olwombu, ate ng'omukazi eyeekoonya akagere ako erigenda ku Nnaalongo talitambaala. Mbu ku luzzi era kwaliko Ssebukuule wa Ssessota ow'akawembawemba, mbongo naye si mukambwe mulwadde, era n'olw'ensonga eyo mu budde obw'omutundu abantu tebaalinyangayo ku luzzi oluno. Mbungeera ekiro mbunga omusota guno gwalinanga akayinja akaaka ku mutwe, akataala ku mutwe mbunga kaakayakana, mbu akaagusobozesanga okulaba mbunga gulya. Tubalina olubigambo mboli singa yali akalonze mbu yandifunye obugagga, naye tewaaliwo muzira Namige yenna eyali asobola okwetantala mbuga ya Ssessota oli ssebo, anti ng'obukambi bwe nga gy'obeera nti yalya ku nnumba oba ebyakataala akakayinja akaali kaakayakana byali bituufu nange simanyi, naye munnange ekigambo ekifuuyiddwako empewo anti naawe okimanyi. Kaakati muna abantu b'okumwavu okwo baali bakisa nnyo era nga tekuli ajula, kubanga okuyambagana y'emu ku mpagi
ennywevu gulugulu ezazimba ekyalo kino n'olw'ensonga eyo newankubadde abantu baali tebakkirizibwa kusaalimbira wannamukadde ono Teefa olw'ebigenge bambi bye yalina, naye beesanga nga bagenzeeyo baateranga n'okumulekera abaana baabwe bo nga bagenze okutabaaza obusimo. Oba kino omwami w'ekyalo yali akimanyiiko, nze nange saamanya. N'ekirala newankubadde omuganga teyeeganga, omukazi ono Teefe yali tavumula ndwadde nga yeereka atyo. Yali amanye eddagala oyo omukazi gwe mulaba olw'okufuna we beegeka oluba olw'obulungi bw'ekyalo n'olw'okwagalwa abatuuze. Obulamu bwa kubonaabona si kufa ne mutabani we Tebeesigwa bwakyukira ddala, anti okimanyi nti okwagala we kuwonya ebiwundu by'omutima. Kwagala kuwonya ebiwundu. Tebeesigwa naye yali mwana wa njawulo era okuviira ddala nga ajja akagere ku ttaka, buli eyamulabangako nga tabaamu kubuusabuusa nti yali wa kunuula baana bawala nsingo. Kitaawe n'omukadde we baagendanga okulima nga Tebeesigwa abawondera, baabanga balima nga ye ali ku bbali awo alunda nte ze yabanga akoze mu mpumumpu oba oluusi okuvuga eggaali ze yakolanga mu biti bya muwogo ebyabangako amatabi. Yanyumirwanga nnyo n'okugeegeenya amaloboozi g'abantu n'ag'obunyonyi. Kale bwe yabanga azannya nga tokebuse mabega kumulaba ng'oyinza okulowooza nti yabanga azannya ne bato banne. Kazi yabangawo bwa ppeke ng'akyusakyusa amaloboozi nga kaali kaana kagezi. Munnange ng'awezezza emyaka 8, Tebeesigwa waffe ono yatandikira ddala ssebo okukola emirimu egy'amaanyi. Omwana ono yalabikirawo nga yali ajja kuba mukakaalukanya ate nga mujagujagu, kubanga buli mulumu gwe yassangako engalo nga agukoza mutima gumu ate nga teyeebalira era ng'afuba okugumaliriza. Nga bwakkirira ku Nnaalongo nga bw'owanda eddusu ku caayi liba terinnakala nga yakomyewo dda. Okukola kwe kuno ng'akalogoyi kwamuleetera ekiwago n'ebinywa by'okwereega ebyayoleka omuntu ow'amaanyi, era we yaweereza emyaka nga 15 ng'abawala b'okumwavu amalusu bamira muganda ye myaka 15. Abawala baali baagala okukabawaza omwana wattu. Sabona abawala gye bali eyo, era mwenna abazadde mukuuma nnyo abaana abawala. Naye mumanyi waliyo ebiwalawala ebyaba biri awo nga bikabawaza abaana bammwe abo abalenti. Mwali mukigenderedde? Aye bimu bibana birwadde. Kati mwegendereze olumu n'abatabani bammwe abo. Kaakati munnange ng'abawala b'okumwavu amalusu bamumirira maganda, yali muyonjo lwondo. Njagala nnyo abasajja abayonjo. Nga empale ye emweti ey'obuyonjo yabanga nnyonjo buli kadde oba yajoozanga ddi. Ekyasinganga okunyiiza abawala kwe kulaba nti omulenzi omudaagaavu ono lwadagada atyo ate omuyonjo yali tavaamu wadde akagambo nga tabagambako wadde. Anti Tebeesigwa yali wansonyi bambi, yali wansonyi nga lugave ate nga musirise kyotalabanga. Abawala baateranga okumwekwekerera n'okumuteega ku mabbali g'ekkubo erigenda emugga, naye nga ye munnaffe abayitako tuutwe. Abalaba kyamuli tayagala. Kino kyaleetera abamu okubityebekanga mbu yali yatomerwa endiga mb'olwatere aveemu omwasi. Naye wa yabakongooza nga bigere ne bwe baamuyitanga Ssekibotte nga wa tabawuuna, naye emyaka 15 nga gyali mito nnyo baaba okumukabawaza. Abalenzi b'oku kyalo ab'ekigero kye nabo baatandika okumulima empindi ku mabega, anti ng'abalaba abasinga ensumika ng'okusikiriza abawala baamubojjanga ku luwonzi, nga ye musajja wattu asirika busirisi baamuyeeyanga n'okumujerega nti yajja na kitaawe ku kyalo nga bawuunyeera. Bino byonna musajja wattu byamulumanga era nga bimusoya mu mutima, naye nga tabawuuna kubanga kitaawe yali yamuyitiramu dda ku ngeri gye bajja okusenga ku kyalo. Kale olw'okubanga yali amanyi gye nvuddewe, yalekanga abaana baabo ne beegiriisa ng'ekisotte entula, kubanga baali kwabwe munnange. Ate munnange abali okwabwe bamanyajeera
Ng'ekumi bwe litakyawa omu, Kyaddaaki Tebeesigwa yafuna omu ku bavubuka banne bonna anaafuuka mukwano gwe ennyo. Omwana omulenzi ono yayitibwanga Kisirinnya. Tebeesigwa ne Kisirinnya we baakwanaganira yali aweza emyaka nga 17, ate nga ye Kisirinnya wa 18. Omuvubuka ono yali wakatakketakke, wamba mpanvu wanvu, wa kiwago nga wa kitema. Ye yali akulira ekibiina ky'abavubuka ab'oku kyalo abamegganye, anti nga yakusibye enkalu ng'ekigo ky'anaakomegga kiyinza n'okukuleetera obunyenyenkule mu matu. Ekibiina kino kyali tekiwunyikamu, anti n'abavubuka abalala bannakinku baali babinywera oba bakanyama nga bwe baakiyitanga ebiro ebyo. Abavubuka b'oku byalo ebirinaanye bwe bajjanga okumeggana n'Abakisirinnya baddangayo ewaabwe nga bagenda bannaabwe babawanda lulusu, kubanga omutindo Kisirinnya gwe yali atuusizza ku bamegganyi be nga naawe ogunyenyeza mutwe nga mbuzi etenda enkuba bw'obanga obalabyeko nga bameggana. Kisirinnya ne banne baali bagezaako dda okusikiriza Tebeesigwa beegatteko, naye nga bamubuukako bukumbu ng'era tabawa kadde wadde okubawuliriza olwa kitaawe eyamujjukizanga entakera nti akajja obunaku mwana wange okimanyi bwe keemanya. Taata we yali ayogeza kirimi. Mwana wange akajja obunaku keemanya, teweetwalizanga mu bantu ng'abo. Anti si kufa yali alozezza ku bantu ng'abamanyi obunnanfuusi bwabwe, naye munnanga abatonga bwe batalina mpalaniraako gundi. Tebeesigwa yafuna ogumusaza mu kabu ne munne Kisirinnya. Olwali olwo Tebeesigwa yali yakamala okukwata mu gabuguma, nga bulijjo yagalamirako awo ku ddiba jjajjaawe Teeferi yali amuwadde, ng'omukkuto gusse awo nga mu ggwango yakwata ejjambiya n'ebyayi bye yali amaze okunnyikako mu nsuwa, era n'assaamu engatto z'enkya n'ayolekera ery'omu kibira asennya enku. Yayagalanga nnyo okuyimba, kale bwe yessa mu ligenda mu kibira n'atandika okufuuwa oluwa. Jjajjaawe Teefe yali yamugaana dda okufuuwa empa, mbuzi ayitanga emisota, naye abavubuka nga bw'obamanyi emirundi mingi baafuukanga nampulira zzibi. Tebeesigwa aba akyabulidde mu nsi ye ey'okuyimba, agenda okukyusa amaaso ati nga si ku ssebukuule w'enswera ebangala z'omutwe eti nga n'amayuga gagizimbye. Ko Tebeesigwa nti ebirala siibirinde, yafubutuka embiro ng'oyinza okuzigeraageranya ku za kamyu mu nsiko. Yadduka awogana nti abange munyambe gundi amunyambe. Kamyu ne kyuka ompoleze, ekyo ekidde ekyo byamwekolera ekigenyi. Yabiwulira luvannyuma aba akyaduma atyo, ekigere ne kiryoka kiwambira mu bibowabowa okutemya n'okuzibula ng'ali ku ddimwa. Yavuyira wansi awo okumala akaseera ng'alwana okusituka. Bwe yasituka mbw'ayongera adduke, mu kutya okungi kwe yalimu yali nga alaba Ssessota yali amusimbye amaaso nga bw'asuukira ng'omwenge omusu. Olwo n'amanya nti obubwe bwali bukomye, n'atalantuka ate n'addawo wansi n'agwamu akategeera. Agenda okudda engulu ng'alaba agalamidde mu mbubbu, ng'entuuyo ezaali zimuttulukuka zikirako omuyiira amazzi, anti nga yenna atobye. Waliwo ekyali kimuwujja, yalinga ali mu kirooto. Yalowooza nti enswera ye yali eteekateeka okumugajambula. Bw'atyo yagezaako okusituka ayota, ate amangu ago omuntu yamukwata okugulu, era yagenda okwekanganga azzeewo ku ttaka kubanga eyamukwata okugulu yali akunywezezza. Tebeesigwa, totya, nze Kisirinnya. Bwe nawulidde ng'okuba enduulu kwe kujja okukudduukirira, anti nange mbadde mu kibira nga nsenyanku. Sooka oggwemu entengero owummule namu, n'oluvannyuma nkuzzeeyo eka. Tebeesigwa bwe yawulira ebigambo ebyo yassa ekikkowe eky'amaanyi n'atereera, era n'agalamira lwa bulungi nga munewe bwe yali amusabye. Awo otulo ate bwe twamubbira ne yeebaka n'okubondeeza n'abondeeza. Nga wayiseewo kumpi ssaawa nga 2, Tebeesigwa yazuukuka era olwazibula maaso nga Kisirinnya waali, n'amubuuza nti kati musajja owulira otya?
laba enkanaga bwe zinkwagudde kwagudde kale situka tugende eka. Kisirinya yakwata Tebesigwa ku mukono ne basejjera nga badda mu maka ga mukadde Teefe. Mu kiseera ekyo omukadde Teefe yali akaddiye nnyo bambi nga n'amaaso gagenda gakwatako ekifu. Bwe batuuka eka Teefe n'abuuza ogubadde. Kisirinya yamuddamu nti naye yali tamanyi bulungi kyali kikubizza muvubuka munne enduulu kuba we yali amutuukiddeko yali yazirise dda nga takyamanyi na biri ku nsi. Ekyomukisa ne munnaffe Tebesigwa amagezi gaali gazzeemu nga n'olulimi lusumulukuse. Kale bwe yabuuzibwa ekyali kimutuuseeko ekyali kimukombesezza mu kibatu yabategeeza nti omusota omuddugavu kagongolo ate nga okusinziira ku bunene bwagwo ne we gwakulira tewaali bukolwa gwe gwali gumufubutudde emisinde. Amangu ago omukadde yatuma Kisirinya agende ku lusebenju awaali omwetango akkirire ne mu ntembo anogeyo kanyeebwa ne musota taluma atuukeko ne mu bijja akuulekuuleyo magere ga nkoko abireete. Eddagala oliwulidde. Omuvubuka yadduka zambwa era bwe yabireeta omukadde n'akwata mu kyafa kirina kiye n'ajjamu omukundulu gw'eddagala eryali essekule n'oluvannyuma n'atuma Kisirinya amazzi mu ttogero. Ng'omukadde amaze okuyenga eddagala lyonna ku luleeba yalagira Tebesigwa alyeyuweko nga bw'alaamiriza tokulaamiriza kwaki. Nze ndi mwana wa mbuga sibojjebwa misota. Kisiraani nvaako wamusota olifa oli bulere. Ayina obugambo gaabwe obwo obutiisatiisa. Muwe eddagala yeeyuweko ebyo biggwe ali okulaamiriza. Saagala. Munaye Tebesigwa bwe yamala okunaaba eddagala eryo mbu yawulira nga azzeemu endasi. Mbu Tebesigwa bwe yamala okunaabako mbu n'awulira nga awewedde era nga azzeemu endasi. Mu butuufu nga asakidde ddala amaanyi. Kisirinya bwe yalaba nga munne afunyeemu olungubanguba nga n'entengero ekendedde ng'asiibula. Ng'amaze okusiibula omukadde Teefe n'okusuubiza okudda okulambula ku mulwadde Tebesigwa yamulinnyirako mu musaayi. Baagenda boogeraganya naye engeri Tebesigwa gye yali omusirise emboozi teyasooka kummuka bulungi. Naye nga bw'omanyi nti mukadde taseka nga tannafuna amunyonyoogera oluvannyuma emboozi yagwa amakerenda. Kisirinya yali asaagasaaga nnyo era nga we batuukira mu masaŋŋanzi Tebesigwa n'ayagala okumukomyawo amusiibule. Yamugamba nti owange oyagala enswera eyafubutudde musajja tali eyo nange enfubutule nyongeraako wali naawe. Tebesigwa yakkiriza era we yamwongerayo ebigere nga biibyo okuva mu masaŋŋanzira n'amugamba nti Kisirinya bambi weebale nnyo okuntaasa. Toba gw'osanga nandifiiridde mu kibira weebale n'emboozi yo anti enkendezezza ku kutya kwange. Ndowooza onookomawo enkya ne tunyumyamu oba nze nja kujja ewammwe nga mumaze okusaba taata. Kisirinya yasiibula munne n'amugamba nti weebale kusiima naye mukwano gw'omuntu ekyo kyalina okukola. Tofaayo nze nja kujja nkubuuzeeko ne mukulu si kufa. Baayawukana naye nga bwe nakugambye nti Kisirinya yali asaagasaaga nnyo. Bwe baatambulako akatemerero n'alagiriza Tebesigwa nti Teebe wabula omwana okomba ekibatu n'ab'emitala baakuwulidde. Bombi baaseka busesi. Wadde ebigambo by'abakadde bitera okugayibwa naye Tebesigwa yamanya nti ekyamuleetera omutawaana ye kaabuvubuke yamuviirako okwereega ng'obukamula kwete n'atakwata bibuuliriro bya jjajjaawe Teefe singa teyafuuwa mbuluwa. Wesanga enjoka ng'Abaganda bwe baateranga okugiyita mbu teyandi musimbyeko. Ng'addayo eka yagenda yeerayirira obutaddayo kuziimuula bigambo bya Teefe anti oluusi yabibuusanga amaaso ng'alowooza nti byali bya kikadde. Okugeza Teefe yagambanga nti omuwala bwe yatuulanga ku kinu ng'amera ebirefu, nti era omuwala bwe yalinnyanga omuti ng'omuti gukala, nti omuntu bwe yatuulanga ku masiga nga amenyeka omugongo n'ebirala ebiringa ebyo. Bajjajjaffe bato bwe baatugambanga ng'omenyeka omugongo, omulenzi bwe yakombanga entamu ng'oyo tali wasa. Naye ennaku zino abasajja nga bakombye entamu. Musajja we yakizuula nti osanga emizizo gino gy'alinanga kye gyali gitangira
anti bajjajjaffe tebaalina magezi, baali balwadde. Ng'atuuse eka yayingira ekiriri kye nga n'agali ekyeggulu tagalina, naye nga tanatandika kugalangatanya kiwanga mu ngalo, yamalirira okufuukira ddala enfiirabulago ya Kisirinnya kubanga munno mu kabi ye munno ddala.